Legendary Alien Skin bane Kwekele Kavale. Mulwadde. Mulwadde. Yabaddemu awo era obiraba tetweyagala. Ebimenke birwala. Abalogo bangi naye ate mulogo asinga. Ate nga yasuze eddogo. Ate balowooza basobola okukwatamu naye. Obuyembe bwabwe tubusiba tubuliisa bbira bwere nzijja bwera wabweru wa geeti wonna bwerawo. Ne waba tali bulungi siba bulungi. Kyosobola okugamba. So kati mwenna abamuzannirako mwegendeeze kuba muba mutulumya. Sitaani. Teyamalayo naye nga sitaani. Siwa mubuuza kusita ku ki? Yali amugamba sitaani. Yes, teyamalayo bumazi. Ayiko niyo yayagala nnyo akaweweevu. Ke katya. Ayagala towalabe bebekulu yamwokyezaayo najja. Mitwala biri. Ololololo. Mitwala biri. Ngega mukoze kati. Ngega bamuwadde mitwala biri n'acwacwa n'ogambiri. Omusajja legend. Ololololo. Naye bw'ali kugwako bw'ati mukukuba. Oyo mukazi munnange. Waba talina obuniganiga bwe dogo. Waba talina buniganiga bwe. Oyo musobola. Osobola ikoni? Musobola. Nawe mubeeramu omuntu agenda okutiisatiisa. Walayi tomutya. Obo. Okay, tuli ku The Truth Media. Go subscribe, follow. Budde bwa kisinzira wa wolabira. Tetugenda gamba nti budde bwa kumacho babu alwagulo wa misana kisinzira wolabira. Naye nga we tukolera nabagamba ekifo twakyusa tukolera ku climax. Kaso tuka climax kaso tuka bwoti ku ovawa ndoza tugambe nti ova Kibuye oyambuka kati n'ekipande kinene nnyo. Balinawo corporate place wosobola okutuula kati nga wano we tutudde n'onywa kabbiyako kakyayiko bukino ekitereera. Waliwo eri endirimbo gyetabukira. Balinawo swimming pool 3 ey'abaana ey'abakulu then waliwo ne water park omwana olujja ebyesubo biri mu mazzi bwawuga bwazannya bwakola biki byonna biri ate balinawo ne virtual reality VR games weziri juzi nabalaga nga ndi mu dinosaur yali eniddeko omutwe mwagiraba neddukamu buddusi so ebyo byonna tubitambuliza no ku climax oli Buziga, Bunga, Salama, Makindye, Kibuye, Katwe, Mengo wano nyini wetubeera. Ekyokubiri oyagala emmotoka bamuyita Sula Motors gwe kasitoba ng'oli mu Uganda kitano woti mama kasitoba ng'oli mu Uganda bw'otuuka Makindye Sula Motors ebimotoka abikola ku buli kika kya mmotoka atunda mmotoka buli kika kya mmotoka. Ate ekyenkoko tugirya ku TK Chicken gwe kasito otuuka Makindye ku Pakalas then opposite bamuyita TK Chicken wetubeera wetulya enkoko wokka. Oyagala okugula ebintu bamuyita Buy with Joseph ali China. Gwe buli kyoyagala okugula China ekiri genuine Buy with Joseph buli kimu kiba akikutusaako Uganda. Osobola omuweereza ssente n'akuguliza osobola okugenda n'akulambuza oguze ebintu tatuuka kujja asobola okubiteekayo ayinazi warehouse n'omupangisaako buli kimu ne kibanga kitambula bulungi nnyo. Lunaku lukedde bulungi ndina omufanguuni manyi ffe twakyusa erinnya tugiyita fanguuni lwaki sebo kitunyumira awo kitunyumira awo ekityo ndina omufanguuni omuwala yeeyita Fangon Girl soka obuze kuba tulaba tomanyi we babuuza babuuzizaako awo okoma omugwanga muwanvu zino ziri extension oba zizo oli mu rasta naye zino sizizo nedda sizizo oli musiraamu okay tutandikirewo oba tutandikirewa ng'amba nkuba njagala emboozi ogimpe mu bujjuvu engeri gy'oyimuka okuva nojja okutuuka ng'owuuba fulaga ku stage. Nali ku comedy store ono gye musembyeyo performingako saalwawo nnyo naye ndalala ku first performance yammwe nga fulaga ogikutte buteddiza ng'ogiwa omulimu tumetala kuba mumanyi nga gw'abalenzi tutandikire wano oyingira otya Fangon oba nkugambe ntya
kuva dda kyali kirooto kyange ndowooza kankugambe bwentyo okubanga mbeera close n'omukulu era we nafuna chance saagikozesa bubi negikozesa bwentyo. Ogiyingira otya ojja otya okwagala Alien Skin? Kati nze nga nze ngenda kugamba nze ndaba Alien Skin actually ojjukira gayi wa boda gwe bagamba mbu nno y'omu ku bajja atya kati nze yandeetera Alien Skin ng'atandikira ddala buwaati n'amundeetera ku radio n'aŋŋamba ono wuuno muyimbi nenjagala omunkyalize nze bwe najja omukwano n'Alien yamundeetera ntinda nga mwe temunalowooza nti ne Alien mugenda kumulabako nga temumanyi kumanya nti gyali n'amundeetera twali twamanya just nga tetunaba kubeera temunafuna access ne bamundeetera ku radio 4 ne mukyaza awo bwe ntandikira okubeera mukwano gwe naye nga wamanyi ffe ebyaffe abali mu media ogenda ekigero okiteekayo bw'ojjayo bw'otyo like oba n'abantu boolaba bangi tobeera ku ggaali ya muntu yonna. Gwe oyingira otya ku fangoni otandika otya okubeera omufanguuni? Natandikanga faani nga wabeera bbi wayina sho nga mba nina okubeerawo. Kangambe edda nali nkubakuba ku byuma nga njagala nnyo okubeera DJ. Wali obaddeko DJ ng'okubirawo? Kamoche wali ebbaadi bagiyitanga Big Boys nga nkubayo naye nga batuuka n'okunneetamwa nga nkuba nnyimba za Alien zokka. Ebiseera ebyo yali akakuba enkola yali esinga trending nga sijagamba nti gye yali akakuba naye nga gye nsinga okukuba. Batuuka ne bagana okuŋŋamba gwe oba okoleyo omusajja kubanga abantu bonna ababeera mu baati bagenda wuliriza nnyimba ze. Ndaba nga bikalubyemu nenvaayo ekamoca nenzira entebe. Kati entebe waaliyo kyali wange ng'atera okujja ku fangoni. In fact that day yali agenda kujja Alien entebe? Mukwano gwange yali agenda kujja eno ku fangoni nenjija nendaba ku mafia omulundi ogwasooka tomanyi nakumanya namukwatayo ne kavidiyo kange akekukutu nkakasa abantu nti kituufu nabadde naye naye we nagamba mukwano gwange nti bannaye omusajja ye mulabyeko mukutayo ne kavidiyo nga tukapostinga tobaako newokasa. Lwaki? Kubanga yali mu biseera bye bya ddembe nga tabiriiko ate tolina kuyingira tolina kuyingira privacy ya muntu paka nakati enaapu eyo nkyagirina naye era sigitanga wabula njirabako ne mmanya nti luno lwe lunaku lwe nasooka okugenda ku fangoni lwe lunaku lwe nasooka omulabako tomanyi naye ye yali biggest de mu bulamu bwange kangambe weebatyo. Kati obadde ijjo kyabukola? Sibukola naye njagala kuddayo nsome nyongereko. Obasoma oba DJ? Kati wokola mirimu ki? Nsiba enviiri emabbali ntundawo n'engatto. Okay. Njagala nnyo tutambule wano ku mboozi ya fangoni engeri awo omaze okumumiitinga omulundi ogusoose mukwano gwe yakuleese waddayo era mu bwa DJ? We nava eri ebyo nembisa emabbali ng'omaze okumulabako? We nava ekamonca yes ebyo bya DJ nembiwumuza nesigala ku yange bya saluuni nakubeera mu ebyo. Okay. Kati njagala kumanya tulabeka leero gwe tufunye essimu nyumya nnyo ojja kututwala mpola. Simanyi nnyo ngeri yakunyonyola. Tamanyi ngeri nnyo yakunyonyola tujja kumutwala mpola naye nze I was amused okumulaba ku stage ng'awuuba flag ne genda okebera ku page ye the love gy'ayina eri gundi eri Alien then n'ennyambala ye
ndoza bye bintu bisatu ningamba kamunonyeko mu budde otubulireko ko wano ne wali ekintu kitambula kitya mu kitambuza jjo kituukaawo nakulabanga ku TikTok yongo okambuwadde olina gwovuma ningamba Musajja oyo yentabuka oyo wange mu bulamu bwange mama wange ansonyiwe naye Alien yasooka. Lwaki oga mama wako akusonyiwe? Anti omuzadde yalina osooka naye wange Alien yasooka. Kati mama wakimanyi nti ewuwo Alien yasooka? Nnyo. Mama wakera nakubira nga ina byagamba ogendeyo ne Alien nakubira nga ina byakugamba soka kuddukawo. Kufango ni straight away. Fango ni ga. Oli yakuzaala. Bajja kuzaalukuka. Atasobola kuzaalukuka kuba ye yanzaala. Anti kakati akedde byagamba bya mugaso akugamba mwana wange sawa 2 nkwagala wane waka. Kati no oba artist wandigambye nti ali mu ddwaliro ali ku oxygen. Naye wabanga mulamu. No nawe ekyo olaba kirabe nsoka mafia. Mafia yabawaaki ekyo oba yakuwaaki katwogere ku ggwe. Kiki lwaki otuuka kweyembera ogamba nti bw'otyo? Ki ekiri awo? Simanyi naye mafia waddala. Ekisooka mafia y'ensonga lwaki ndi wano. Taba kuba ye tewandimpise sikyo. Ffe mafia ffe olaba tufudde baserebu. Otuuka eyo ng'ogenda kuwuba flaga. Bakwokyayo ne bakwokyayo, abakubonzeko ne bakubongako ne bagamba bulijjo tukulaba. Senga siye senga tetuuse wano mafia oyo muyigiddeko bingi. Ekitali kimwe bitali bibiri ate nga nkyayiga kuba nkyali naye paka. Ne walikira ku makya nangamba nti kati ggwe koti nze nja kubulirawo. Ne bwakira ku makya nagoba? Iye nja kubulirawo. Kwegamba ogenda kumwesibako? Paka kuwulira bubi. Ndi naye tuli tuti. Ebizibu byazaatuukamu yakubituukako later abatwaza mujonkera biki ebyo najja bituukako later. I still want to know Fangon girl actually abantu babagambira amannya go matuufu obona go wagejjako? Bamanyire eno gyendi amanya ga matuufu eri tebajja nnyo eri babaleke basigale wane wa Fangon girl. Kwa senga sifango senga tebamanyi kati eti babireke ebyeri. Otuuka otyo okubanga omutima gwo gwonna gujjudde Fango kuba ngambye wagenda n'omulabako omulundi ogusooka njagala kumanya Fango nyo giyingira otya fuli n'okubanga kati gwo owuba flaga ku stage. Anti nkugambye natuka ekiseera nga mmanya nnyo mafia nga nnoonyereza nnyo wabagenda performinga. Nga buli wabagenda performinga nina obeerawo. Oba nga nina obeerawo ne busungu buli. Oyo rider wange oyo. Rider busungu rider. Busungu yakuvuga. Oyo talina watamanyi. Obuuza wano mafia agenda beerawo manyiwo nti manyiwo. Nga tuteekayo wano. So nangenda nga ngetinga cross omanyi mafia oyo asobola okuba nga ali mu bantu bangi gwe n'olabanga atakulaba naye abaakulaba. Abaakulaba. Okay. So nangenda nga ntuukira ddaka ngambe bwe batyo. So nengenda waliwo group yali egenda okwewandiisa nengenda mu eyo group nefuuka die hard. Okay. Oba kati nkinyonyodde bulungi ne mu group nembeera nga mwendi nga mmanyi cause group ezo zewandiisa bamemba alina okuba nga abamanyi. Nemba mpandiika
Nefukira ddala kati member. Ya ringtone. Okay. So byebyo sebo. Okay. Kati otuko otya ku flaga okuba wali obadde mu group bantu bangi basigala mu group nabeera yes namanya nti group yange erimu abantu bwe bati naye okusembera ku kido nti ne ku stage otandika okutuuka okuba nti no gwo uba flag kati nno baawona nga siri mulenzi kubamba kubanga ndi mulenzi ndooza nze yandibadde magumba oba babu nga gwo oli wano wali wennyini wali olinamu ku ngoomi nina mwezi kuba bensobola besitasobola sizirinamu olina kukola banogamba naye oyo omusobola nyo kati olina mwezi sobola okukuba nze nzo obutakusobola naye ng'era sikuviiridde eka muli balutonga lwaki nze sirinamu yadde akaŋŋoomi nzo okuba ng'onsikiriza nkwepimemu okuwoseke ndeka bwawona nga tuli mulenzi ku flag otuukawo otya bwe njagala okutandika tugende ku bajjonkezi kuba nkulabye ku peegi yo oli mukambwe anti nanoonya ekinfuula okuba nga ndi kumpi naye buli waabeera okitegeera nga buli sho nnina okuba nga njiriko kuba nga nkugambye nti senga mba kuba mulenzi ndowooza n'obwange bonna senga nabuddayo nga buliwa kufango onyawo nga bw'osula yes nga basiba balangira wano abaana mbu basula kufango nti balina byakukola ate naawe weegatteko wali osule wa nange nandyagadde okuba nga sirina byakukola so kati nemanya nti kati ate nga nina omusapootinga tulina otutambuza endongoye ensi yonna worldwide kati nensalawo neŋŋamba kati nza obutasobola kumulwanirira physically we bati nsalawo mpube fulaga ye worldwide yes kati yali agiwuba wamuteekawo yali agiwuba ku stage kumulagiraga makati agiwuba ku stage yes waliwo dondigava nga awuuba naye simanyi sijja kukulimba kozi nze nateekawo kyange nemanya nti kati buli sho nina okuwuba fulaga ya mafiya gwe wakyewa iye kagambe nti mafiya yeyakimpa kuba sobola okugamba nti gwe tuula wali bangi ababeera nazo naye okuleka n'owuuba nakyo abaakuwaniseeyo aba alina waakutadde naye ennyambala gy'oyambala ng'owuuba fulaga ye yabafanguuni abawala be bateekeddwa okwambala anti nze siri muwala ndi muwala naye siri muwala bulungi waleeri siri muwala bulungi fango ni si abakyala naddala abo ababeera ku gwali y'amate siri mukyala era ojja kujjongwemu olowooze mbu ndi mukyala kuyisa bubi nze siri mukyala bulungi Edward the Great nkutumiddeko abamu ku bantu abansaba nkukyaze kuliko Edward the Great tabeera mu Uganda naye wa TikTok nnyo waliwo omwana abamuyita simumanyi linnya naye akozesa Fangoni platform Unity platform Fangoni Unity platform something like that bambi naye asalamu nnyo waaka wange naddala nga bikwata ku Fangoni atera nnyo okusalamu Duncan omumanyi Mityana kati ate oyo faani wamwe namba emu mutumiddeko oyo mbeera nnyo naye kyali wange bw'ati naye era gye we namugambye nti ngenda kukukyaza wakuba nti saawa zino taliwo yandibadde ali wano mutumiddeko ogambye Fangoni teri mukazi si abakyala nnyo si abakyala ate abawala betulabamu anti kati bafaani waliwo bafaani ne bana babeera ku ya mafiya kati ababeera ku ya mafiya tekuliko mukyala ndabako muchwezi atera okukwata mukyuzi oyo kyali wange mulabako nnyo ng'akola ki kati
Ng'akwata videos. Mukazi. Ati kati nkugambe ntya. Mwakyusa genda. Ngorwa ne bagamba munno mukyuse genda. Anze yange nagikyusa. Yange nze yagyekyusiza. Essaawa yonna ntabuka njigamu ne ku migere. Abo abajjonkezi wegendereza. Okola ki? Njigamu ne ku migere. Okole ki? Nyongera okuuma security. Nyongera okunyweza security. Kati oyagala kuva ku bwa flag ogenda te kuba security? Byonna nja bikola. Bazadde we bakulaba ng'oli ku Fangoni tebatyamuko with ebigambo ebitambulira ku Fangoni abajjonkezi recently ebibaddewo abaana babakwata gye mugenda tuwulira tebiba byangu bazadde bo tebatyamu. Gwe kyolina omumanya eyewaka eyo nafuuka pasita mbaliisa ekigambo kya Fangoni siwumula mbakakasa kuba nze mmanyi bannyonnyola mama wange tava mu kyaki yange nga munnyonnyola ebya Fangoni. Muliisa ekigambo ky'omutuukirivu kimenke buli lunaku buli wabanga eyekyusa. Buli wabanga alobamu bw'ati omugamba maama terera mulayini. Kitegeera musajja mulungi. Ate nga yalaba ebiri ku social media gwe ate ng'omugamba. Anti kati abo bajjonkezi abo tebamwagala nga nange mugamba kyogamba abajja ne banjogerako gwe omumanyi gwe bituufu. Mugamba si ekyo. Ekyo omanya ye yakkiriza kati talina kyagamba. Olumu ebintu by'oteeka ku social media nga omudifendinga n'engeri gy'otwalamu abantu totyamu nti abantu bano solo basisinkana. Ne bakuyisa bubi. Sibatya. Kati kyolina omumanya omwoyo gwange n'omubiri gwange nabiwongayo eri alien skin. Kibagamba nti mulogo. Oba mulogo oba atulogo ati kati nze nkugamba ekituufu. Na byonna yamanyi kati togera kunsanga ontiise nti ogenda kunkuba. Olaba basanga bali batoopu. Olonzaani. So omutima waguma. Nnyo. Ali ni mumufunamu. Ng'ogyeko gino kyogala nti akuwanise ensi kumanyi biki mumufunamu kuba ngambye buli wagenda olina okugenda ani ateekamu. Nteekamu naye ateekamu n'abantu bateekamu. Ati kati nina kye nagambye nti osobola okugenda okuwuba fulaga n'otuuka ne bakwokyayo. Gwe nagambyeko ze banjokyayo. Tebanjokyayo 1,000 oba 2. Kyekikuubisa fulaga naawe omufunemu. Wagenda ku byanfuna. Nedda nkugambye ombuziza ani ateekamu. Bafaani bange bateekamu. Kati ye Busungu omusasula otya? Kuba yakuvuga ku boda ye Busungu omusasula otya? Naye awagira Fangoni. Fangoni die hard. Busungu. Sokojje. Oba nkutuuzeewa. Kuba kaakati. Jangu mutule wano babiri wano. Gwe jangu kana akatebe wano. Yegala Busungu sooka otuule wano. Kuba kaakati nina ebintu bye sitategeera. Mwe mukola ddi nga buli kaseera mubeera ku Fangoni. Mukola ddi? Odenze mbeera ku Fangoni mba nkola. Tongamba nti okola ddi. Fangoni factory. Zimba nkola nze mba nkola. Basi factory zimba nkola. Oba no mukyalawo. Segwa soso kirowooza. Ekyewuunyisa nti onooza omulala ng'omukyala si mukyala. Nabibaganye ebyo endagala okulaga nti mukazi. Enviiri asiiga emimwa. Enviiri z'abalasita ssebo. Asiiga emimwa. Gubadde gukazi. Musajja kyemukama gukala n'agusiiga. Sefuka otagusiiga. Toleeta mboozi si musajja. Sefuka otagusiiga. Abambi beegayiridde oyo mumujja boboose. Bangi ndabagusiiga. Kwogerayo omulala. Ariko ntagusiiga.
Iconish. Kulid icon bakulid icon ba icon kulid tagusiga. Oyo temwagala bwagazi kulaba byotandise muwayiriza. Tagusiga. Simanyi. Na chicken nina gusiga. Bannange. Kati trend ya kusiga bimwa. Nga tewali bagala kumanya kituufu katukubulidde kituufu. Gwe sokoleke buzibu kyo bwagwawo lwaki Creed Icon yabayirawo omubiri ne mutuka ne mumujonkera ne mugano genda ku pateye ate ne tubeera na basivilian ne civilian mayiniga tubeera na basivilian. Icon alina obuzibu. Buli ali mu fango ni serebu. Kati gwe kyo ali osuubira ffe okujja ku birthday se bate tusasule ate tewaliyo kyamayi gwe tukumanyi tukulaba lunaku kati wali agala sikitegeera wali tugale nti bane mwandizi mujja ku birthday yange mbayimbire wali ogera tukolera ki abadde abayirawo omubiri ogwaki awaana aliyeni tamuwaana abireke kumwana twamusaba kamuwaane ati mwali mukoze gundi bagiyitaani fangaza ye yagikola yali akoze sitwali tukoze mwaje mugimanyiko nze sigimanyi nsose nakiwulira ku gwe mwana nga yatambuza kigambo ye yakitambuza sikiwuliranga nako asoka kiwulira kwolwo ne ku gwe kati kekiwulidde ku gwe bade nakyalira nabira ku internet ngamba omwana nakwa n'ekigambo ekibagata kuba iyo fikigaza yali azze ne mumulaga omwana empisa embi ne mutalinnyayo at least mumwandize ne mumubeererawo omwana atuka ne keke ogisalira mu parking ante yo yali asaana yandi bagambye nti bannaye birthday yange eri mu parking gwe towalaba ensi we yamusajja alina obeera sebo yagamba yesta sitaani teyamalayo naye nga sitaani siwa mubuuza sita kuki yali amugamba sitaani just teyamalayo bumazi yagamba amasita mayiniga era yawoninga Keremeti namuga gwe tolina kyoli buli kimu bakulabirira ne Keremeti naye wankula entalo kufango ni awo Keremeti yasigo wakula entalo just gwe kasitofuuka serebu ebyo bibaawo okimanyi kati bagenda kuwala n'okuba okyaziza baserebu wano muli bagenda kuwulira empalana ngani ampalana tugamba wali tukyaziza tuli baserebu soko ngani ampalana ogenda kuwulira empalana kusomera tebasobola olwo okyaziza baserebu bano ba social media bano be bagenda okuwalana bennyini bakyaza ne bagaana waliwo bali babagala bakyaza gaananga bangi si buli omuntu tumuwaamu twasuse walina okuyisibwa mu kikeberaawo kati nayise mukakungunda kasimanyi walina okukeberebwa kati sokoleke busungu gwe oyingira okya ku fangoni kuba fangoni galambulidde ye erinnya busungu liva ku ki ng'okiwulira nti oli wagamba nti oli busungu tegeyawo ziba nakolo oli zadugala mirembe aye n'ekira nagambye nti fangoni si yaba civilian wagambyeko nti icon civilian kuba kubagana naye kasa tukulaba ng'okubaganamu olina obwagazi gye tuli tetubagana program yonna andi okubagana okwo kwogamba kwe kuleetedde fangoni okuba nga bagamba nti yabayaaye mukuba abantu buli we mulaga andi kati tujja kujozolera emafiya nga wendi nkuleke kuba mafiya yantuza ku kintu nzi kati kankubuulire nina enkovu wanene y'emmundu nali ndi kangamenti nga nfayo nnyo kitegeera naye okulaba nga tabidi mate mafiya inansembeze ebbanga limaze ne mafiya ettono limaze mu fangoni lye linkoledde ettono kitegeera fangoni wayingirayo ddi oweze emyaka 2 sinabajiweza bulungi naye byenkoleddemu bingi byenkoleddemu bingi nnyo nga ki kuba oyinza okugamba nti okugenda ku stage n'okuba enduulu n'ofunayo data n'okuba enduulu ng'obyobala okimanyi naliko ku sayidi emu gyesagenda kwogera atosobola kummanya kati ontegedde nga ndi ku sayidi ya fangoni kyo kyekisooka ekyokubiri nali ntambuza bigere kati neevuga wiriyo nze nga nze neevuga ate nga neevuga byange linako kawojjolo kako wamono kyavudde akeewaaniramu ennyo akugamba bugambi nogaba kawubuukire kawojjolo kako nti naye sina mulimo ne mafiya yansembeza yampa omulimo nalaga ekyokukola nti ogenda kati nze ndi wa library
Osala ndongo. Oyina okukola. Omusajja alina okukola. Omusajja alina okukola. Kimwebaza kwebanga namaana abantu abasinga nalinga bo bakulaba nti ogenze we bali kusanyuka nabo kuggwa koma waka kwebaka. Chege. Naye yandaga ekyo kwanda omusajja ogenda kukola n'ebbanga limaze naye ttono mwebaza wapya w'amaanyi. Naye abantu bangi bamubuuka kuba mukonga tuli awo nga naawe ovuddeyo awo kati oli tugamba otya? Singa navaayo dda. Kwaka tulaba mafiya bakulaga ekyokukola nolaga ntosobola kukola. Abakuta. Kyokka bonna baatadde baba bamulaze nti tebasobola kukola baba bayimwenga lero bulabo obutambi buva waffe ngalaga nti ali mukengalo kwanza alimu engalo tumugoba waffe tuli bangalo tuli babbi. Abate ababakunga kolumba baba mwengalo abamu bajja ngaze kweyungira kono nalinnya yaffe nabba olumutegera ntumugoba ntumugobera mabega ye nagende yo nawanda kitegera najja mu kamera kube tumugobera nsonga emu kubba kitegera ffe tuba nababbi. Kati kiki ekyabagobya gundi Icon Creed? Kyemmanyi Icon yo yayagala nnyo akaweweevu. Katya ayagala towalabye bebe kulu oyamwokyezaayo najja mitwala biri ololololo mitwala biri ng'egamukoze kati bamuwadde mitwala biri n'acwacwana gabiri omusajja legend ololololo naye bw'ali kugwako bw'ati mukukuba oyo mukazi munnange waba talina obuniganiga bwe dogo waba talina buniganiga bwe oyo musobola osobola Icon musobola nawe mubeeramu omuntu agenda okutiisatiisa tomutya oba obyo byogera okuba busungu akubeera ku Kido 24/7 ojja gwa mumuniga ng'oli bwomu nno zikankubuulireko nze nsula ku mayanja Salama Road nasula Ntebe kyo kiga simbeera buli simbeera Kido oli wano ewaffe wano ku Salama wano wendi ne yana abeera Ntebe simubeerako buli kadde abeera yekka ate yanga n'abajonkiza Ntebe gye bali ababeeramu kitegeera akiba kitegeera sigwe w'omusuubira si kyali yangamye amanyi okubaganamu kadagana yiga migere musse wemukwatirako musse ani oyo yennyini Icon oyo mukama kato mwe busungu ne Fangon Girl ko butebe ne butumala omukulu naye yandize n'atulako wano kati kyembuuza kikino emabega kawo walosagizi baddewo era Icon gundi ani mafia boss n'agamba abantu bonna kati bagobye ku Fangon sikyayagala abantu bajja kundaba lwa nsonga babangobyeko ensonga eyo mwagiwulira yajogera ne mu kamera kyabayisa bamutya era okuva olwo mwali mwe muzzeeyo ku Fangon kyatuyisa bubi naye nina kalike nagambye nti nze nja mwesibako mwali muzzeeyo yes ate nga bagamba temudda kati yagamba bali teyagamba nse kayagamba Queen odda yagamba mwenna teyagamba nti yagamba mmwe mwenna teyagamba nze teyagambako yagamba mmwe mwenna andigaye Queen ebusungu temudda yagamba mmwe mwenna kati mwe mwerondemu abatadda ffe tudda kwetuli iya ati yabagamba temudda ati teyagamba olumu ekintu kyayogedde kirumu kiyamba mmwe lwa nsonga baali batandise okukola ki abaana balondamu nze nawe bandinooze mwe mulemeza mulemeza naye mwe muwagira na mitwe gyammwe na mitima byonna newe emibiri neyo myoyo byonna alien kwe tutava busungu olina ekyokufiirwa mu bulamu kikyogezako okumbuuza no like mu bulamu olina ekyokufiirwa nga gwe kyogamba nti nno kyolumirwa n'ogamba nti nno kino ekimbaako ekintu bwe kiti bannange wemba ne Kimenke Mafago ate nga ye legendary wemba naye usigadde basagala kumanya kati osubidde lwaki ndi wano nga entambula yange nagira esseeri osubidde nnesize nti olosa kyuita egikuuma lwakitegeeza wemba ne nga mafia boss oba legend goba kati ye legend waffe wano mu Uganda gwe tumanyi yekka kasita abanga anjagala mmanyi siminako buzibu nebisigadde ne sina kyakufiirwa kyonna sina kyemba neetaaga nga ndi naye mba nasalawo
ebisigadde bijjuwa bigira bigire kwalo de business eri mulimu omukozi akola gye eri ewetambula kati nze lwaki mba seeyagala nga ndi ne mafia boss nga mmanyi yakuba endongo tujooge abantu bagamba byayimba ayona bonoonyi industry abantu be baani public nawe oli muntu ndi muntu abantu yena abayogedde aba muntu ebintu ebiraba ku social media anti mafia alina we yagamba si buli ayogera ekyamakulu nti aba mukulu si buli ayogera ekyamagezi nti aba mugezi beekebere benoonyeemu si buli muntu kyayogedde nti okissa mbungo kati ye mu bulamu talinaako nsobi zaakola ne mulaba nti yakoze ensobi anti kati always the boss is right rule number 1 ewange tasobya he's always right katulabe oda sinnakalaba togikwekanya ate oba omwenyumiriza amugire sigikwesa jampa kati bwofuna boyfriend nakugamba nti ebyo bijjeeko ngagiwa amaanyi kati nonze ngekijjawa amaanyi boss bwenfuna boyfriend nga tayagala ngagiwa amaanyi ng'amalayo okumalayo kwe kugiwa amaanyi ngagiwa amaanyi n'onjagala otya nga toyagala mafia mba sina kinkwetaaza nawe ofuna omwana nakugamba nti nedda n'oba olina ki nga toyagala mafia boss ba sina kinkwetaaza kwa tuba tugenda kunnyamba kusinga mafia ennyamba gya nnyambi boyi wange omuntu akufunira omulimu naga yakola mulimu we guti aba bakyaliwo nnyo mba ku baana bajja nagamba kati nkwadde kino eno tandika nagamba nakuwa amagezi nakusa nagamba kino na kino na kino otakikwetogera sobola kumalako na duniya eno n'okikola nange oteredde obulamu obuteredde tokyakakalukana okola bulungi kitegeera nawe nosobola okutwegombako tukyazaako wano eno singa kati mbaye siri mukozi tewaliso oba singa badde ompuliramu emize oba ng'ono muwulamu omuze tewali mwise kujja kugundiyo kumubuuza kitegeera lwaki onoomulekera okukola emirimu gy'abasajja okuwuba fulaga nga mmwe weemuli anti nina kyenagambye nti wanfunye nti omulala ng'omukazi naye si mukazi ekyo nakiganye afuka ayimiridde gomulala ng'omukazi naye gomanyi ki kwino osobola ofuka mu ccupa was a chupa necessary busungu osobola ofuka mu ccupa was a chupa necessary kozi ekintu kyemwogera sebo gwe ebintu byemutambula ekiro mubeeramu obuzibu bungi ebintu bino mwe temubitunuliramuko olumu ebintu ebitambulira ku alien ne bagamba nti yakoze bw'ati kino yakikoze mu bukyamu ne muvaayo ne mudifending olumu ekintu nga nammwe mulaba ekintu olumu tekiyigizi tekikwataganye olumu temuwuliramu muli nga mulina okukyusaamuko social media zammwe ne zijjula obukyayi kati eya Queen naledde ngikeberako nga yagambye kutakaka aba atadde oyina omusajja gwe wakwata n'ovuma nimbuuza obusungu obunene we buti obujja mu bujjawo obusungu obukwata omuntu ne mumuvuma okumufuula obulere kankubuuzeeko simanyi kikyoli naye kimanyi n'abakadde bo si wekiri embalina nsobola okujja ku mama wo ne muvuma n'otanjonkera ggwe nga mama wo tasobola kunjonkera n'otanjonkera hawakuba nti yafa naye n'okunoonya nkunoonya otegedde kati awo genda ku kibuuzo ekirala awo kino sitakuddamu ate oli si maama wo si taata wo kati ono yagambye mama we wamuyita ne mafia n'amuyita agenda wa mafia kyo kitegeeza oli amusingira ani bazadde be otegedde genda ku kirala alina lukimekero yagamba munagana retiringa mu music mitima gyatukuba mayininga kategeeza kankugambe awo olunaku lwe bakwata mafia lwali lwakusatu saana ddwerabira nali entebe ewali ebbaala nali ngenda mu bbaala nga n'engoye nazitegesa mayininga olubuto olwannuma tosobola genda mu ndongo mu bbaala n'onyumirwa ndongo ya musajja nga omusajja alimidda tosobola nze nalwala tensobola paka we era nina clips awo twasooka omukima awo atwala emisinde ne tudda ne bamutuwa
obulamu ne buddamu ne bukola. Simanyi nakumanya kijjawo kitya ne waaba tali bulungi siba bulungi. Kyo okugamba. Okay. So kati mwenna abamuzannirako mwegendeeze kuba muba mutulumya. Yes. Mwesonyiwe mulabe bulabi. Okay. Busungu, lunaku lwe yagaa nti agenda va mu ndongo ne lunaku lwe baamukwata. Kyampisa bubi nnyo kwa naye njogedde olugendo lw'obwavu. Busungu akisusa. Njogedde olugendo lw'obwavu. Kubera bwe mba nawe nkyamiza ngamba wakoze bubi n'entereza n'enzira munenga. Kwa wava mu ndongo ate kati mba njogedde olugendo lw'obwavu ennyo nga bw'okiwulira. Olaba agenda bugenzi bweru tasobola kukola se n'azimba n'ambuulirira. Olaba agenda bugenzi bweru obwavu ne bunnuma. Nawe just mu Uganda. Simanyi bana bala kibatuukako. Okimanyi Mafia oyo aliko omukisa. Mafia n'omusembe yabusembeezi we bati. Alina ekigambo kye yagamba bw'otamuggyako omukisa omuggyako ekisiraani. Ebyaddala Mafia we yagenda e Kenya obwavu bwannuma. Sirinze kati nono waakubi akigambye. Gwe ebyaddala obwavu bwannuma ne tukalengana lwaki omusajja takomawo. Ne batugamba akomawo bagamba kuba embooko ku airport tugamba tetutidde nze nagaa sitidde kirungi ndi wano ntebe kumpi n'okutambula nga ndi mwavu ngenda olaba nti bane yakomyewo nabula okudduka emisinde okuva entebe paka wano kwaba bagenda oteekako live nga akkirirawo ati atuuka ewaka sika ne ŋŋamba oba si byaddala abyaddala cyane sukana nkuba kawa kasimu banaye nga kituufu akomyewo nago kyolina omumanyi obwavu bwannuma n'obeera bubeezi nga that man must shine. Eyashininga dda. Alina okushininga worldwide. Alina okujongerayo. Okay. Muntu yabajonkedde ne muwulira nga ne mugamba naye nedda. Muntu yajonkedde alien. Ne muwulira nga at least mwagana kugenda wali mu mutoge butuzi. Oba kintu ekyekitabwe kyali kituse ku alien ne muwulira nga esebatami. Sijja kulimba. Kino kye bamusibiyeko ekisembyeyo ekyo. Ekya? Esaga ebaddewo emabega. Eyokuta omwana? Yannumyamu obulamu. Yannumya obulamu. Kuba waliwo yatuuka mu butuufu n'empulira. Ndabira ddala nga talina mirembe. Nga kye bamusibiyeko kinene. Yannumyamu obulamu. Ntuka ne ngamba kale senga we baba bagamba nti kituufu. Yanditugaye tibanaye kumwe muveeko omu ajje nze nandizze ajje akola ki akole kyayagala nze nandizze ogende mu kifo kye omuwaayiriza webagambu yakola ebyo kawuliyanga nawakera kumacha kati nakera kumacha naga banaye kumwe kuveeko omu njaga mu mazaayo nze wendi sina uziyo mu mazaayo mazaayo sikwe kufa abategedde bategedde anti nina klasi nyingi nnyo z'empeereza ze kitegedde klasi z'empeereza ezimu olulimi luno abamu tebalumanyi okumazaayo kwe kufa kati osobola okuwaayo obulamu bwo ove mu nsi olwa alien olwa legend ali queen ekyo kinene nnyo kati ffe tetulina byakufiirwa oyina you have parents agwanagaye be baba banfiiriddwa nze mba mbafiiriddwa Busu, ki ekyatuuka ku alien n'owulira nga n'ogamba nedda kuba saaga zibadde nnyingi emu kwini gyagambye ensonga yo yannuma ku mutima kuba tasobola kukola kintu ekyo kuba already bambi so sorry tuwali ayagaliza muntu komera omuggo gumu ku musango gwatwaziza komanda mudogo gwabaddeko era court recently bagaba muntu tegwa pa prison for ekyaki gundi mada tubana kumusalira bati gwe gumu musango gwaliko naye nga ate abadde ku kikufango
bye byembadde matunuza mwali ne bagamba nti ebintu bino we mubiraba ate nga already police okimanyi olunaku lwe bagamba mbu ezo scenario zabeerawo mafia yali agenze Ishaka ku show bangamba sijaga nti nalaba nina abakwano bange ku fango ninamu abantu bangi bangamba nti yali agenze kuki kati ogamba omwana oyo bamuvuga ne bamutwala Ishaka simanyi kakati byonna bijja kuggwa naye nga free commander mudogo mumwagala bweru ati kati alina musango alina buzibu lwaki ate mpampayiriza kyesala bijja kuggwa ffe kitwagala olunaku lwe balumba fango ni mwawulira mutya anti kati nina kye nagambye tekyampisa bulungi sijja kulimba naye boss is always right waba yasalawo waki namwe mwakipowa tetulina buzibu oba yataasa baana be n'agamba owaayi ayinza okukomandinga talina byayinza kukomandinga yes mafia waba yagamba kiggwe tetulina gwe tutya komandi ya mafia nti kati mugende naye asobola tugamba nti mugende mwali ready okulumba nali ready nze ng'omusijja kugeya abangi ready kuba n'abagirumba twabalabako mu butambi era tubamanyi naye ozawe twabalika ne tutabakoonako because namwe mwali mubakozeko ensasagge ekiro mu show tewali nsasagge just oyo kyali alabika na mukazi obuviri si wabwereere buli gwotayagala nga musajja ono mukazi naawe otya okutuuka okweryesa naawe okulumba amaka g'omuntu agalimu abaana togaye waba agamba gwe nga wogambye mbu bamukolerako waka odokyo nti no wambeere waka nga nina omukazi nenko omukazi nayasa ebintu aba musiru nnyo bali nomukuba nanziza ntwekuba niwe aba mukubye nayasa ebintu aba mufunye ate omukazi tasobola kuddiza musajja nti kati nono mukono ndekuddiza ono mwakakasiza ono musajja era namutadde musajja kigeza okugamba kiki kino nti wewa entalo zaali eri ebuloba ate nasala wajje ayase ebintu ewaka nakitegeeza ye mukazi yeno kyagambye nti oli mukazi buviiri kwa byali buloba ensaga yali buloba najja ayase ebintu ewaka omanyi omuntu wakuba nga tomusobola atisti olondo jjinja omukuba okoleki odduke yes kati munnaffe oyo kye yakola kale okuva ne mutumirawo omukazi omukyala na kati sofa wakatuma abakyala babiri ayiko ni wamutumye omukazi ate ayiko njagala nomufuula ddemu wange oyo yekoleko bulungi ansanyuse afune omukisa ogwana mukisa yekoleko bulungi ansanyuse ansikirize afune omukisa okusobola tutulire dokyala ewaawe ate mbadde manyi tutulire dokyala ewaawe ayiko tutulire dokyala ewammwe irako ate bali bagigoyina okwekolako osanyusa yiko ate kati buli mukyala yekoleko ansanyuse ansikirize kagenda kujjokera simanyi owakati ebintu byotandise omusajja nze gwendaba nga nze nakolako actually manyiko abawala babaddeko nga bagirlfriend be bokera kumakya notandika omuga nti ate yeekoleka akusanyuse n'omuko wuno waali mu mukyalo ewaabwe okimanyi omwana oyo alina ebintu byakola byesitasobola kukola nga ki buli musajja abeera ku TikTok nobeeraawo ng'ozinaazina ebyekisiru n'owalampa abantu abatakuliiko neweemuula n'osiiga emimwa towa musajja ate we bajja ssente ate nze tompalampa ndi mulwadde ndeka oyinza omufiira mu ngalo nze ndeka ndi mulwadde
ati awe bajja sente anti bwebula babera balanga ba customers ne bajja ne bafuna ka sente kwe kubeera ku live kwe kubeera nga boogera ku kino na kiri ne basolo kyo kwesigemwa sikimanyi busungu nayo ko sikola ukola kyo kwesigemwa uko kubeera ku live uko sikola kwa toyinza kungamba bakuwadde akalangu kamuntu kogenda okola olunaku lulamba ati lwabeera kuno bamulaba naye akataddeyo wali abantu babalaba ne bagamba okay kampuni bwe bayeyo byekola nanyonyola ne byekola ate no batukezesa ne bafuuka babbati ate nze ndi mulwadde tanvuma ayikonyawo tatuukawo ewa sibati anti kiweemu obuddo kimanyi ne chicken abika teyali bbati mugatta banyanya chicken yoyo mutabani waffe atawe mukwano tuli tuti sagala njitula tutumujjogere ati kati bino bya social media si bya muri yo life nze mba mwaga ku social media si bya ddala ati kati are bya social media si bya ddala ngobyogera Olya disclaimer jakola ate kali andi nagembira ba ku social media bane mutemunya nagembira kale kati yogere ba social media byola naye alagange mabege yote yali bwati naye kakati kye tulabako alagira dda the more you don't agala kukola the more you get ngo wabati tebagala kukola amtagala kakati toyinza gamba nti akalanga ako kamuka kuliisa obwezi Tundi ogwa chogede bane na yabi baddemu mperekera bye mwogera mperekera bye mwogera bambye ko akalanka inzo kuliisa omwezi goso so chogera uzinange ngaseeko sigaseeko nawe oli mulwadde nawe balawo actually nze muntu guno manje kuliza n'okwabika era mbere tumubirane mungana naye waliwo ekitagatta wano just tulina budde bwabwe katubufunieko katubagambe mubagambeko mugamba kunze ekale mugambeko wakati busungu nabadde mbuuza gundi mani queen kati njagala kubuuza gwe totidde omuntu bwakera ku makya najoyininga force nammwe nagamba kati tufuuse baki bawamu nakola ekintu kye ng'ayagalamu omusupporting lwaki muba mumwiwayo kisinzira akikoze mu ngeri ki kansuke nkugambe kino abafango nite bane mwenna woba oliyo ng'olifango ni soja ng'olifango ni soja ng'olina akavako ko wali okoze n'otalabako bafango ni soja kityamu tekibangawo ate tekiribaawo kitegeeza ki okujjako abo abatwerimbiseemu nga balina kye babala kyova olaba bw'atafuna kyabadde abala adde eri najjonkera yes kyekyo osaziza gundi ya busungu kyekyo kyova nga ntambula naye kitegeeza waliwo abajja ne baberimbikamu okunoonya ebyabwe we mubategeera oyo omuniga kuva dda awanda kati yes kanatundooza n'abala nti kati bosi we yali azze ewammwe ate kakati bosi we tannavaayoko n'agamba nti ye teyatannafutavangayo kati ye ayogeranga ye kati namwe mumuhandolinganga ye very good era fe ogamba nti olina gwali owuddeko ng'avuma bosi we wamuwaayiriza kyo kituufu sinawuliryako Gaza ng'ayogera sinawuliryako ne Alien ng'ayogera ku Gaza nti nobu kati beba abajja twerimbikamu nga baluza bagenda kati nofe fango ne one love just gwe batokubera no nkimanyi omuntu gwemugerako mu tusiba tuzunga wano nga tukuza birthday z'abaana waliwo yabadda waliwo gotwade wa Madina gwe kasobola noga nti banaye n'owoofirwa ng'oliwa at least tusindika yaba ninga kuibali no tuba tulemeddwa at least tukusonda ne bagamba nti ngobe wamwe wala nnyo musinga at least abantu babiri bagera mukuze wamu kakati naffe twanyinyala twanyinyala naawe kakati statement nene nene kakati nze kakati omuntu eyandabye eggulo n'akuwa omuzira
ate okundaba enkya wansi mu basement kirina engeri gye kiyinza okukalubyamu obulamu. Kituufu. Waliwo gayi bamuyita Meremenya mumanyi. Yakola statement n'agamba mbu ekimu ku kyabagaana okujja nti omuniga yali ab'ekifo abagambe ngenda baleetera mafia boss ng'amutunze kyasatu. Ebigambo bya Meremenya social media n'akyogera. Mwakitegeerako ekyo nti yali amutunze $300. Mbadde sikimanyi naye ekyo sikimanyi naye ate kaakati bw'aba yakolawo atyo ayinamu n'engeri y'akamanyiiro. Meremenya yabyogera mbu yagenda kifo n'abuuza mbu era Meremenya n'awa n'agamba y'ensonga lwaki baamugyayo waggulu. Era kirabika kituufu naye ayinamu engeri y'akamanyiiro. Kuba toyinza situla legendary ku $300. Uyo bakuwadde 2 omusajja omusitula ewaka. Nedda toyinza kumanyiira muntu ku $200 kale bakuwadde 2. Omanyiiro kakati mafia asiiba agabira abaana ssente. Kakati ffe ssente waffe si kyamaanyi nnyo. Ffe ssente tezisobola tukoza nsobi. Atako mbadde sikamanya ate waba Meremenya yali weeto ayinamu akamanyiiro. Meremenya yabyogera. Kuba toyinza situla musajja ku $300. Gomanyi ky'oba okoze. Ezitalabirira na mbwazi zitulina waka. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow ndine abafanguuni. Tunyumyamu wano ne wale ebintu ebiri ku social media engeri gye balabamu obulamu n'engeri gye baagalamu mafia boss. Mafia boss wa buli omu abeerako n'ekintu kyakkiriza mulimu abeerako n'abayimbi bakkiririzaamu naawe ali eyo olina omuyimbi wo gw'okkiririzaamu so nabo ndowooza okukkiriza muyimbi omuntu gwawulira nti gwebawuliramu emirembe si kibi ate si lutalo kuba buli muntu abeerako n'omuyimbi gwagamba nti oyo ndi ready okumulwanira ate kuva dda nadda buli muyimbi alina team alina social media team alina abantu abamubeera alina abantu abamulwanira entalo tezitandise leero eza social media data ono gwe mubeerako buli kaseera nga mujjonkera mufuna akasiimo bafuna lunaku ne babagamba nti sente za data babateekamu akasente mulinawo ebibiina by'obwegasi mwe mujja akasente oba mukola mulimu gwa nnakyewa anti guno gwe mulimu gwokola kati watona guno obeera online daily alingana oteekamu data kyakitegeeza naffe tulina ennimo gye tukola tuteekamu data tusobole okukola kye twagala ffe nga ffe twagala ku mutima kwanza okwagala lye nti wali yankaka kiba wakinegayira okumpa data nga tewankaka muwagala kitegeeza omwana akola entukayo nemuza akoze emeka nakoze ya 2 nakoze 15 nakoze 10 kiri kati mpaka ekyetano ntekeko data kitegeeza kati sira lwaki mba nereega n'okwegayirira data mpozi nga mweyo aba social media mwegayirira budata eyo ba icon nga mudde ne musaba data ezo zisaba data zennesobola mama libadde lina okujja mu erijjeera yali abegayirira ne data agenda okukaaba mukaabi icon zo siri mulwadde nze ndi mulamu naye kwini mulwadde ate kwini yagala yamwagalamu mulingi ate namulabako lumu nga ali mulingi ne bamuyisa bubi bamukuba afande yali alwana n'afande icon yawangula bakasane mu black and white ka mu 90s ogamba cyari chaplain ye yali bannange kali bamukuwemu kanegezaamu okunzita akatambi batukuwemu icon mu ringi damumpe wabamu netirabira ne badde nja substitute wa be basookayo njija muzaleti be basooka okubalaga tusookawo ku stage nemugubaala tugubaalo nagenda okujja nga tegwatabuse dda yimba kuleka ffe twabamaliriza dda mukama katonda ebintu bino binyumiramu olw'olumu kubanga okyokya buli tiimu ng'etutte kuwana muntu waayo ogamba seegomba kugenda mu tiimu ndala and generation eyammwe ndowooza ate ye ekitutte waggulu nnyo full security nena olaba
bane ebya ffe tunyumirwa obulamu butunyumira nzije ndi obulamu bunyumira toman tuogere ku nyambala yo fashion yo ogikoppa kwani okuleta nga ekirungi tuyambala G-string oyambala boxers lwaki niko zitambuliza bweru ezo sinika ogambye nyambala ki kale lwaki era boxers zinakuba munda lwaki ozitambuliza bweru fashion wajija kwani fashion made by me lwaki ogira oti otambula oti kati gwono ogira boti yange eri munda eteekeddwa okuba munda nze yange saagala bere munda njaga ogirabe lwaki kati ogirabe ovaawo yambala layisi G-string nzisamba G-string kati wandika kasizo oti ntisamba G-string konga wagiraba nali samba demo gyovaako okwogera eyo video waleto yamba demo yo video gyovaako okugaa nti bokusanjisa bweru munda waaliyo empale ey'omunda amanyi waliyo empale ey'omunda then boxer weesabika otuuka ku ekyo buzibu ki lwaki weesabika otuuka ku ekyo security by nako abawala bagamba ffe tetwambala nika because wama kyekikwambaza boxer ekikuwa omusajja gw'oli wakubuulirira nnyo kyekikwambaza boxer wamma tuli mukazi si mukazi bulungi tokeerabiraako akabulungi eyagala tegwe nagambye okwanjula ate totya nnyo nga tukuyise ntugenda kwanjula jangu tugenda kuyita mu nnaku z'emmaaso anytime from now oli gwe maŋŋambye nakuyansi naye saamusiima era nyinza kukyusaamu kasajja mukaleke bambi mukaleke omusajja oyo gwe mugamba okuwaza mulabye nnyo mu ndalo z'abakazi ono layini n'agamba ono simanyi biki baani babroni batu bangi kati omutwalira mu kiti ky'omukazi sikutegeera kwini omusajja temumutuusa ku sseeri okulaga nti nno ne byonna ayombanga abakazi kuba kati kyekimu nga kyemugamba nno n'omusajja ayombanga abakazi atama so nze mba sikulabanga musajja. So Busungu omuntu akulabe asuubire ki wa gye mwagala okutuusa Mafia Boss kuba kati mwe bawagizi mwe mutambuza endongo mwe mu wanika buli wabeera kuba buli muntu buli muwagizi abeerako n'agamba nti njagala kera ku makyanga omuyimbi wange ali wano weewati bonna biki ekigendererwa Mafia Boss alina otukuba embali nga ye president nga State House eri ku Fangoni. We Busungu twogere ekintu nga kitwogera tukitegeera kyoyogedde sikitegedde alina okuba kuba embali nga yaani alina tukuba embali nga aba ku State House ku Fangoni awo nga yaye president wa Uganda nikimwagalako nga tukuba embali nga taye president kwa byonna abisobola ompulidde nga kusuna singa kuwulira kwa kati zombiri gwa kaluba webase mani yaloza okuke mani yaloza okukati checho waje oyagala okutuusa Mafia Boss gwe nga fan gwe oyagala flag ogiwubireko wa worldwide njagala hanti kakati kikuba omusajja si wa bulijjo wabuki anti yaveri ku planet Jupiter kakati nandigambye njagala njuwube oba njituuseeko oba ne UK oba London oba America nate yagamba Uganda esinga America so kati ninajjuwa ne kabuwanisi naali eri wansi eyebasaagirabe emagombe anti tubeera mu kivulu wabeerawo omumpi n'omuwanvu so kati nojjuwuuba n'ono omumpi ono agirabe. Okay. Wali abayimbi nga bameka naye mutigisaako muyimbi omu Skillebeng tali wamu Skillebeng si muyimbi si muyimbi waliwo kuyimba Skillebeng ate ndabako lumu ku gundi ku live nga y'omu ku bayimbi bebabala nga babala batya nga babala batya anti kati obuzibu Fangoni home of talents yes so kati asobola okuba nga kuba mwezi
Yes. Nenga okkirizibwa okuwamu katandikire wa Busungu akatalekeka nga tuva wano ogamba nze omwetegefu yena aliredo okujonkera mafiya bosi asokere kunze sekali njonkere bakatuweemu nze ndiredde mu buli kimu ekyo ngona kulumba waggulu sokera wansi ogende ng'oyambuka okuba enkoola yali enzitiddaani ogirira ddala yali enzitiddaani kyo kizanjirira osobola okukola takisini wano weekali wantu inawo kapeti kapeti nkoola naye agreed sokera tyo honest my nigga akatalekeka sibe nawe okuba enkoola kati nze njinywera mu bulenda eki basooka gikuba kajuisi n'oginywa bunywi nakyusa akatalekeka akatalekeka respect mafia boss legendary alien skin bane kwekele kavale mulwadde yalwaddemu awo era obiraba tetweyagala ebimenke birwala abalogo bangi naye ate omulogo asinga ate nga yasuza eddogo ate balowooza basobola okukwatamu naye obuyembe bwabwe tubusiiba tubuliisa bbira bwere nzijja bwera wabweru wa geeti wonna bwebwerawo naye nga respect mafia boss kyekyo nsobola bagamba. Okay, mubadde balabi balungi tukoledde ku climax buli kyamasanyu ku climax wekiri gundi VR bagiyita virtual reality games weziri ez'abakulu n'abato tovuga nga ku helicopter weeri emmotoka weeri buli game gy'osuubira weeri omukulu n'omuntu abana mu holiday ndoza zinaatera mbala mbalete beeyagale ak'okulya bakakuweera mu budde environment ennungi nnyo amaana basobola okuzannyira endongo weesindogomerere kakundiiri weewali wosobola okutuuka n'okutula n'okakkanamu weewali so mujje tuwagire climax fenna mubadde balabi balungi tukwatagana olunaku oluddako mweraba Tajago emisajja mubi nnyo champu tababuuzizzaako champu bagala bakoonako champu jangu soko jangu tuko bakooneko champu toba tukoze tutya wakumala bakulaba omutwete gwesalako kati bakulaba bulungi nnyo kiri kitya oli kiriya mwena mulima gye mukuuma kwini system nambo tojja nnyo kyeki nambo promo code kiweke promo code mafia mako legendary anirule ame tochikola gali agatavukika gali kali katare na gundi kalabba mwagirekako kalabba kweri malo kuwanika nga tukuteeka mwaka gabuteekayo akaguwa mafia bamujonkera oli ludda waggwa mafia bamujonkera ko ndi naye ate tugenda bakuba ebigatto mu mbuto tebajja nnyo naye nga gwoli kiriya gwini abadde anyiiza okujja nga tobakoonyeeko era oba butankoonako byonna mbadde enda byasaaya ngendo byasa lwaki musoka kuwasa baliyo omwana yavayo n'abajonkera okumala weeks 3 nga olaba effe bali tetukola challenge za buyimba kwemoola kulwana n'abakazi muntu alina dimpo olina okulwana n'omusajja ani alina dimpo ani alina dimpo simanya busikaati toleeta ategedde mubadde balabi balungi osigenda sukawo kisuseeko ayiko nalina dimpo